Lubero Oluganda. Tusembereko pe. Tubaddeyo munda ekigo okomera nga tugenze kulaba bannaffe abasibe ba political prisoners bangi nnyo. Angulibo ne ttiimu endala bali eyo, waliyo n'omusumba gwe basiba gwe bayita erinnya lye mu Mulongo n'abalala bangi nnyo. Tugenze tubalabako bakyali strong. Of course bangi basemba okujja mu kooti, abamu bawezezza omwaka balala myezi 8 nga tebagendako mu kooti. Waliyo n'abaana abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka ekooti y'amagye yebasindiseeyo naye tebaddangamu kuwulirwa. Tubadde tugenze bazaamu maanyi nakubajjukiza nti emisango gyabwe ensonga zaabwe tuziriko. Abannamateeka bakola kyonna kyonna kye basobola okulaba nga bafuna bbeeyi n'okwongera okuteeka ekitangaala ku mbeera yaabwe. Ensi emanye nti abantu bangi nnyo abali mu kkomera abatalina musango. Tugenze n'essaawa n'egeniza okwogera abasinga obungi ba political prisoners bakwatibwa ne bateekebwako emisango. Abamu bateekebwako emisango gya buyeekera, abalala bateekebwako emisango gya kujingirira bbomu newankubadde yali mufu. Abasinga baasibwa lwakumpagira nakwagira NUP mu kulonda. Okugeza coordinator waffe gwe bayita Angulibo bamukwata eyo mu Ismail n'abalala bangi nnyo bali wano abasukka 20. Naye ate tugenze ntulaba neku artist munaffe maybe artist munyaje mwogerako Madubala twaliddwa mu kooti awo naye tubadde netulaba embeera era nze kyensaba abasawo abo bayongere bandekebera ku baana abo bagenda basuulibwemu nga basangiddwa ne baba ne internal pain. So abaana ecomplain gye basinza okwogerako balinamu internal pain mu mugongo naddala bayisibwa ku seemwayi. So mu mbeera eyo tubalabyeko bakyali baffe ekirungi nti bali strong ne batusabye tugenda tubagattire beetaaga okulaba ku balooya very soon. Naye nga tubaddeyo tubalabye era tugumya famire zaabwe tugenda kugezaako zirukinga out ngeri bwe batusabye ebisigadde kozi n'okwongera okusaba bannayuganda baleme kwerabira bannaffe bangi abali mu kkomera awatali musango. Okugeza omuvubuka oyo saagwa ayogeddeko Madubala artist ng'abalala bonna, Madubala blogger ng'abalala bonna, wakati mu mbeera nga babloga abawemula ate Museveni bawe ebitiibwa basasula sente nyingi. Avaayo n'awemula Kyagulanyi ofuna omusaala gw'amaanyi, ofuna n'obukulu bw'amaanyi. Naye omuntu nga Madubala yakwatibwa n'akubibwa n'atulugunyizibwa n'amala n'asibwa mu kkomera. N'omusango gwe tegunnyonnyola bagamba guli bufayi bujjidde. So tebagunnyonnyola kugugjayo omusango. Kyanaku nnyo okuba nti embeera ekyaliwo. Tusaba Bannayuganda bonna bavumirire okunyigiriza okugenda maaso. Si ku Madubala yekka naye naawe osobola okera enkya nga bakuyisizanga Madubala. Si ku Angulibo yekka oba ba political prisoners abalala bonna. Naye mu mbeera etali mbwenkanya naawe osobola okwesanga ng'onyigirizibwa. So mulwanire abo abanyigirizibwa nammwe ekiseera kyammwe bwe kiba kituuse bannammwe basobole okubalwanirira. Yeah, we just got out of Kigo prison. We are going to check on a number of our comrades, majority of them political prisoners from West Nile and even here in Buganda region. Our brothers like Angulibo and others are here. We pray for them. Many of them were tortured so bad that they have not even recovered yet. But also among them was an artist and blogger called Madubala Musuza, who was abducted, tortured so bad in CMI, then later on thrown into a jail. We hope he will get better. Of course, he's
having terrible health issues, but we pray that he gets justice and gets freedom, because what he's being held for is something that others are being rewarded to do. We demand for his release and the release of all other political prisoners. Thank you very much. N'omusumba mpozi ali eyo ye waayogera enjiri ya Kyendi bamukebera mutwe bamutwala bamukebera omutwe kulaba omutwe mulabi olw'okuba preachinga njiri ya Kyendi so nammwe abasumba musobola okujjanga eno ne mubeeramu basumba bannammwe musajja munnaddiini ali eyo akudde bayibolo ye bamuzingira awo alabika atabuka omutwe kubanga ayogera ku byankyukakyuka so embeera era abasumba mwenna gye muli musitukiremu mwiteko eno ukomera mulabe ku basumba bannammwe abali eno omusumba atugambye basukka mu bataano nga bali awo bakwati bali bateekebwawo naye nga babatwala ku livi ya mutwe naye nga musango gwabwe basinza Katonda mu kifo ky'okusinza Museveni. Kati awo wali obuzibu bwabwe. Mwebale nnyo mwebale. Mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nonno abadde awerekeddwako omukulu King Saha nonno tutera nnyo balaba nga batambula wamu era tera nnyo muwerekerako eyo mukomera waba tatambudde ne bakulu nga Secretariat nga Deputy Spokesperson nga leader of opposition atera nnyo okutambula ne King Saha waba agenda eyo mukomera naye mu bigambo bye owulidde nga wanyonyodde n'agamba nti abaana bano ekyewuunyisa abaana gye bali abaakwatibwa naye nga tebalina musango kubanga singa balina omusango bandibadde batwalibwa mu kkooti babe nga babavunaana nti naye ekyewuunyisa bali awo akuwadde example nga y'omwana mulenzi Madbala tiktoker mwena abasinga obungi mumanyi ate nekyewuunyisa abantu basooka ne basala omugambo nti Madbala yateebwa naye nedda ate ekyokulala kiri nti banne abaakwatibwa ku misango egyefaananyirizako ng'ezize bo baateebwa mujjukira omwana mulenzi ono eyavoola Obuganda n'avuma buli omu baateebwa abamu naye ye ate bamusigazaayo akugambye nti abaana ngaabo kyewuunyisa nnyo balina okuba nga ate obakyalirako kubazaamuko ku maanyi ne bamanya nti munnange muli mabega nabo naate era bo nga bannamateeka b'ekibiina kya NUP bakoze omulimu gw'amaanyi naye ate bituuka ekiseera ne bibalemerera nti kati ate omwana baganye omuleeta mu kkooti ate onaakolawo ki oba tolina kyokola naye ate omugambo gwo tegulemerera propagandist boogera ebigambo bingi bo bali ewaabwe bonjoyinga maka gaabwe n'abaana baabwe ate balekeredde abaana ate be babakumamu omuliro ate ne babasuulirirawo naye nga si kyekituufu kubanga tuzze nga tubiraba si mulundi gumu 2 3 nga bagendayo mu makomereyo okubakyekengako era tuzze tubiraba during festive days nga basupportinga family zaabwe wababaawo abalwadde tuzze tubalaba nga bateekamu ssente nonno tezibaawo naye era balina ozinoonya zibeewo era batwitinge abantu abo tuzze tubalaba ng'abaana bwe baba bagenda ku masomero badistributinga scholastic materials ne baba nga bawa abaana abo abaana baba foot soldiers abafiira mu struggle abamu abali mu makomera abalwadde abatuusibwako obuvune bazze babikola naye nga womanyi nti munnange tosobola kubanga opulizinga buli omu era ebigambo tebibulwa bo biba byogerwa nga tukyali ku mulamwa gwe gumu gw'amakomera nnaku olwaleero komanda Noah Mutwe aleeteddwa mu kkooti tubadde nno tusuubira nti olunaku olwaleero ayinza okuba nga aweebwa bail naye era bigaanye ekisinga okwewuunyisa mu kintu kino nti omusirikale gwe yali naye ku musango gwe gumu ogwo gwe bamulumiriza yateebwa era alya butaala naye yo Noah Mutwe bikyagaanye era nga n'olunaku olwaleero bamuzizaayo mukomera ne bategeeza nti ajja kuba nga akomezebwawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwe tulimu so ensonga ze bambi zikyaliko mpanvu era mwanattu mweyongera okuba nga mukola ki mumusabira tufunyeekoko deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbirwa era nga MPTB ekyo nosobola kirekayo MPTB natunnyonnyola nga we bitambudde okulaba nti eyambulizibwa kyabuswavu nti omuntu nga bamukwata n'abalala
ate omu bamuta omulala ne batamuta, ekyo kiragirawo okwekubira mu mateeka. Naye kitukoze bulungi nti kooti ewuliriza era enaku z'omwezi nga 21 tujja kuba wano okuwulira response okuva gye bali, naye ate kooti nesalawo nti kwolwo tejja twongerayo, ejja kuwa ensala yaayo. So katulindirire ekinaava mu kooti. Tulowooza nti n'omuwa ekitiibwa omulamuzi alabye munuwa mutwe yaani. Oluusi baba bakakuwamba nga bakakuleeta ebigambo ebikukonjerwa, ne gwe bakuleetedde abagamba nti ngudde ku mutujju akola ki asembayo, naye alabye nuwa mutwe musajja mukakamu, musajja mwetowaze, musajja agondera amateeka. Era tukakasa nti dimina kubanga nga bawa bail, dimina eyoyo gwe bawaabira ebankulu, dimina ya nuwa mutwe sirowooza wadde nti eyinza okuba nga omulamuzi tagirabye nti nuwa mutwe yeetaaga kubeera bweru. So bwekityo tulowooza nti amazima n'obwenkanya wakati mu kuwozesebwa ku bisanga ebijweteke ku bannaffe ne ku munnaffe onuwa mutwe gajja kweyoleka kadde empaawo kaaga. Ffe tuli beeteefuteefu ng'ekibiina okuyimirira ne bannaffe kuba tumanyi nti batulugunyizibwa lwa be bakkiririzaamu. Bw'otunuulira omusango gwe bavunaana n'uwa mutwe naawe weewuunya nti omusango bwe gutyo gufuna gutya n'omwagaanya, gufuna gutya ekyanya mu kudiibudda ssente z'omusolo ne gujja ne mu kooti zaffe zino. Kooti zaffe zino ezisinga mu Uganda ziri bogged by backlog, zirina emisango mingi egikyalemeddwa okusalibwawo olwa human resource, olw'ensasula embi n'olw'obuteetengerevu obwa judicial organ. Of course mu manifestos zaffe tubagamba nti ebitongole bino naddala essiga eddamuzi mu gavumenti ya Kyagulanyi Robert Ssentamu ligenda kuba ne independent financing, lisobole okweba nga lyetengerera ng'essiga eddamuzi okusinga kati ate bwe balirinyirako ne balisaaba ettoomi ne balireetera n'ebisanga ebijweteke nga bino bye baleese olwaleero ku nuwa mutwe. Naye twagala okwebaza nuwa mutwe nti mugumu, muvumu era tatiitiridde ensonga ez'okuyimirira wamu ne bannayuganda. Leero pulezidenti abadde wakumukyalirako mukomera, naye ate abadde lunaku bakomezeddwawo mu kooti. Naye pulezidenti ali wamu naye, ayimirira naye. Tuli bwe twagenda mukomera tetwasobola kumulaba, naye tukakasa nti obudde bwonna tujja kumukyalirako, tuwayemu naye, twongere okumugumya era tumukakasa nti bino byonna bijja kuggwa ku lasiti, bannayuganda bajja kwambala enkuti. Tweyanza kanso mu luzungu. Ndowooza obiwulidde era naye abadde yennyamira nti engeri gye baakwatamu omuntu babakutte babiri ate abalala ne babata, abalala ne babalekayo, kiba kiraga ki? Nze naawe. Era nga tweyongerayo munnange mu mawulire ag'enjawulo, waliwo propaganda abadde ayitiŋŋana nti omwana ono nsi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yagulira epiki mbu basindika abavuka ba NUP mbu ne bamukuba era ne bamuggyako piki, era mbu ali mu mbeera mbi, mbu yasiraana. Ndowooza awutambi obwo mubulabye nga babwogerako, bati mukisa mulungi nti nsi Secretariat omukulu David Lewis Rubongoya yamuguddeko era n'abannyonnyola nti munnanga ali bulungi nnyo, piki yakyagirina era yaguzeeko ne poloti. Ennaku zino obeera wanga wabula 15 obeera ku 15 mu disitulikiti ya Isinjiro balaga kabongeko nakoyo kyagirina akantu ko kyakakolako anani omwana kakati mbadde nkubuuza ensonga ya piki eyimiridde etya? Kyati yakozire hatiya enkulire naguro nguzemu olusuku poloti. Poloti ogiguzeewa? giguze mu kyalo ewaffe Nyakitunda. Ogiguze sente mmeka? Miliyoni 7. Zonna zonna nga ziba mu piki eyo pulezidenti gye yakuwa? Wow. Kati buli wiiki muyingiza sente mmeka? Buli wiiki banjula sente mmeka? buli wiiki banteerako 1,000. Sande banteerako 1,000. Baziwaani?
baduwa tata wange natera account. Bazo tato nakutera kwa account. Atasobodde okuguliramu ettaka. Banaye kyakalumbiri. Naye nalaba bino bye badde batambuza ate bagenda wa Museveni. Babadde nga balinga. Omulaba wakalaba aka picture ke baleeta omusajja ng'ali mu maxi nga bagamba nti yewe. Nakarabye. Negamba omusajja nga balindirira. Museveni era ajjeko ewammwe yo. Naye bano balina ne mbabeerayo. Ebintu bye wali obigenzeemu. Sobola kugendayo. Kiraba. Naye abasajja balimba bawaayiriza. Babala nnyo okubeera solid mu Nambe. Sigala ng'oli solid. Kulaba era piki era empale yo president waali gladiator. Tewamutegeera. Kale muganda wange. Mpulidde ekintu ekyo temuddamu kusala mugambo. Omwana yabagambye piki agirina era mu bodaboda oyo gwavuga aguze mepoloti eyo tuveeyo. Omugagga Don Chris poliisi egambye nti emuwenja era emwetaaga ajja bitebye oba binnyonnyole. AKA Don Chris, a 32-year-old Ugandan national who owned Skyfins and Travel, orchestrated a large-scale job scam defrauding Ugandans with promises of high-paying jobs abroad, primarily in the UK and Canada. The number of Ugandans that have raised complaints has now reached 350, and the total amount involved now is averaging about 1.4 billion Uganda shillings. Don Chris, or Christian Asimwe, left the country on 20th of June through Malaba border. He left through Malaba border. But my appeal to Don Chris, wherever he may be, is we have listened to only one side of Ugandans who are complaining. Why don't you also avail yourself? We listen from your side, because you could be right. We have listened from Ugandans, some of them could be telling lies. So Don Chris, our brother, wherever you are, avail yourself, come to the authorities. This is not a murder case. We all know that sometimes visas are problematic at the Canadian embassy or UK embassy. Come and explain. This matter can be resolved by sitting on the table with these members and explaining your side of the story. But now I believe we are being unfair to you, Don Chris. We are being unfair to you because we are not listening to your side of the story. We want to listen from officially, from your side of the story. Tell us whether these people are telling you the truth or not. We have for sure seen about 7 Ugandans who have gone to abroad using Skypin 7. I saw Netherlands, some people went to Netherlands, some people went to Dubai using Skypins. So maybe he was doing a good job. But we just want him to come and explain, sit with us and explain. It does not mean that tours and travel companies are doing a bad job. They help. But one thing I need to emphasize to Ugandans is that there is no company, there is no tours and travel company in Uganda that is licensed to handle American or British visas. It is not there. We don't have this tour and travel company primarily formed to handle Canada, to handle UK, to handle America, to handle luggage bag. No, we don't have such a tour and travel company. The tour and travel companies that are registered in the country are doing generic work for all countries. So I want to caution my brothers and sisters out there who are struggling to get their little money and then ending up just donating it to
to these people without carrying out due diligence. We have on several occasions actually, told people that before you engage in a company, either to take you out for a job or to take you out for tourism or for whatever reason, first approach the Ministry of Internal Affairs or the Ministry of Gender and Labor. First of all, to ensure, is this company registered? Yeah, this is registered or it is not registered. Is it legally operating in the country? Let us have this information. Don't just be excited by promises of high-paying jobs. Some of these Ugandan... Ndowooza mubiwulidde munnange temugamba nti Ssaabagambye era nga munnange temulowooza nti nsala mugambo ebintu gambo si byange naye nga mwebale kubanga mwekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wasinzidde sigala naffe tova